kuba kutunda mwoyo ombiri gusigala wano ya omwoyo ne gimiiti ba meeting ambudde bonna bonjagalidde ne wano nsobola okuleka wano n'engende abantu abasukumya radio ne wizo emyoyo gire gyaba Illuminati emyoyo gyabwe egyali emirondemu bwe balaba nga radio yagala kumenya mukago wakati we ne wizo ne bagamba nti nedda abantu abalya mmere mwe mwapikanga radio era nze nkivumirira sikiriza mu kusaddaka na kuyiwa musaayi Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi comedian oba MC lenga content yo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins nga eriiso bwelitako wakulaba era nga okutuwetako wakuwulira naffe bwe tagenda kukowa kusaba tusaba mukama ayongere okujjukiza batukulembera nti ennyanja ne bwe lifunira ekyamazzi terikkuta so abo abaluvu ne bwe balinyagulira tutya eggwanga lyaffe tebalikkuta ejjafuuka nkola wabula ate obunyazi obulyake n'obuluvu bisaanyawo enkolagana yaffe ne Katonda mpita wano leero gwe mwana wa Katonda ali yangoberera zibiriza tusabe tusabira batukulembera Katonda abawe ekisa bagolora omukono ng'ayita mu bo bakwate ku bantu abatuwemula tukooya abaana baffe okubawemula tukooya okulaba nga abagezi bakakkanyizibwa olwo nno abasiru bayogere tukooya okulaba nga abagezi basuulibwa ku magirikiti ng'embwa olwo nno abasiru bayinyeeyine tukooya okulaba nga abaana baffe bakeera ku makya nga kye balina okulaba kyekyo ekiswazaswaza amatu gaffe n'amaaso gaffe tukooya okulaba nga Uganda ababi be basukkulumizibwa abaswazaswaza be bateeka ku mwanjo olwo nno abawesa ensi yaffe ekitiibwa ne babadibya era ne babakasuka ewala nsabayo Mukama Taata gwe yatuwa abakulembeze obawe n'amagezi balamuze bwenkanya ewatali buluvu nakwerowoozaako kujjula mitima gyabwe twagala amateeka gakole nga bwe gakola ku mubbi w'enkoko bwe gaba gakola na ku buli muntu yenna abbira mu ofiisi fena gye tutiisa amaaso era oyo agiyimiriramu n'agikabasanya ng'ayita mu bigambo byayogera tukwebazayo Mukama sofa ku kyakakolwako tetukomplaininga naye twagala tulabe ensi yaffe ngeri eyita mu kisaakyo ng'efuuka great nate tukooya abantu abemula abaana baffe Mukama tukooya abantu abemula abaana baffe Mukama vaayo batukolereko kuba ffe baleka batulemye naye Mukama Taata gwe atalemwangako kuteeka mukka mu nnyindo za kikere ng'ate gwe omuntu y'omu gwateeka omukka mu nnyindo z'empologoma nze nsuubira ebyo n'ensolo bikola ku MR Live kwende amanya bampita Metani Kurabongo barima Sam nze nzikiriza nti yatuleeta ku nsi kukola difference era ebijjukizo byaffe kigenda kuba kisumuzo kinene nnyo bannaffe bayogera nga tuvuddewo eri mu ggulu empingu ezitutwala mu geyeena wadde nga byonna mbyogera akuba engalo bwaseka bwakuba obuntu ambuzaabuza nve ku mulamwa sijja va ku mulamwa ebikolo bigenda tutwala mu geyeena ffe kwe kulowooza nti obulamu bukoma wano era okwerabira obulamu baffe obw'omwoyo tekikoma ku mubiri n'omwoyo tugulowoozeeko Katonda yatutonda tumuweesa ekitiibwa nga tuyita mu kumuweereza ne kumwagaza abalala tetugenda kuyita mu bulamu bwe tutyo nedda bwe buyitamu bwotyo ojja kubuuzibwa bwe buyitamu bwotyo ogenda kubonerezebwa kikukakatako okudda emabega ononye ensonga lwaki yakutonda ensonga eyo egenda okubeeza mu bulamu obuddako wadde nga tabukiririzaamu ng'ojjudde eddembe n'okwesiima ndine legendale amawulire ge gafuuse problem naye ate nze kunza omuzindaalo guno kyekyagumpeesa nga bwe yagamba ntuweereza mu levels osanga level eno kyentuma gye baleko ssebo senga weekolerayo sheeyo intro ya dakiika 3
ne emandozo omuwa obudde okutematema naye ng'ajja emirimu ngikoze munsonyiwa okulwayo okujja mu bintu byo mbadde nkyaweereza ndyoke nziza ate naawe nkuweereze naye mbadde nkyaweereza. Eddakiika esooka ku sheeno twagiwayo eri Mukama n'ensi yaffe teba intro awula ebenjiri kirungi okuyimusa Katonda waffe netumuzza waggulu. Kirungi nnyo ekyo nkiwagira era nkusapooti ng'okyongere lwakuba abantu boogamba Katonda tebeetaaga gamba Katonda. Teri muntu gwebeera okakasa nti gwe genda bugenzi wakuba nti kati gwokolera mu bifo ebitaliimu Katonda. Ebifo by'abagagga temuba Katonda, buli omu aba n'owuwe. Ebifo by'abaavu getto ebintu ebyo bibeeramu Katonda okukuŋŋaanira wamu. Kati wano gweoyinza okuba obadde wa intro ng'olaga nga nze atafaayo, nze nange nina gye nsabira. Nyinza okuba nti wano mbadde sikufaako naye nina gye nsabira, nze nina essaba eryange mwe nsabira obwomu, siri wakuŋŋaanira. Bw'oba osaba bakuba ebintu nti oli n'akolera ddala omuntu obulumya kugira ojje ku mulamwa olaba oli alina kigendererwa. Kyotegeeza nti kyoyogedde ekya Katonda olwo Katonda bwe nkola bwe nti olwo Katonda n'anyiiga nti muvodde. Nze mbadde ebuziba naye ng'okolera ddala omuntu obulumya. Era kubanga ebuziba obanga ogenda ebuziba oŋŋamba kuba nange ndi muntu w'ebuziba. Lwaki gweyogera okutandika okuyita ab'ebuziba ng'oledde w'ebuziba ndi wano? Ekitegeeza oba ng'oyita bannange nga nze simala. Kyova okola obuntu obulumya. Era bwe mbawulidde ng'obaita nga abayite naye kale lwaki teyabayise okuyita nze. Kitegeeza nze nabadde nsinga bali ab'ebuziba bakoowoola. Kuba nange Mukama wange Katonda yantumye okujja wano. Yagaana okweyanjula buli kadde nze amwanjula naye kiri okke bamuyita Lwasamade teacher legendary mawulire akoze buli kimu. Levo gy'aliko yagamba Katonda yagimuteekako. Si Katonda waffe Owuwo yalwa. owaffe Gwe olwaleero ojjamu abantu. Katonda wange Owuwo yalwa. yeyo kitange eyasindika Kristo anfiirire ku musaalaba, eyalonda Yeremiya nabbi, n'awa Sulemaani amagezi ne Davidi n'abalala, era eyakka ku Matthew, Yokaana n'abalala ne bawandiika Bayibuli. Nze gye nsoma kati okufuna obulamu obutaggwaawo. Nze owange Tonda tazaalangako ate tazaalibwa. Eyawa Samusoni amaanyi agamuva mu owange Tonda tazaalibwa, tazaalanga era talizaalibwa. Owange y'ensibuko y'obulamu era y'enkomerero y'obulamu. Bazama Sebo olina kiwaŋŋambye ne kimbuzaabuza. Waŋŋambye tukyali ku Moses Radio. Ate tusavaawo awo kubanga ensasagga eri awo tugenda kusasula naye okyagala ogidiscussingako. Faayo nsaasira busaasizi. Nakubuuzizza nti lwaki mu kifo kya Wizo Moses Radio ye yafa. Oluvannyuma lw'okunnyinnyonnyola nti Wizo ne Radio n'abaali Illuminati. Baali illuminated. Anti Illuminati tukigonze Radio Wizo. Abadde ki? Lwaki Radio ye yasooka? Mu butonde bw'obuntu buli omu alina ekkomo. Time yo beggwako, tulina time. Waliwo waŋŋambye. Abantu bagula ne time z'abantu ku nsi. Abantu bagula time z'abantu. Ya. Sisi kyotegeeza. Lwakuba abasinga okikozesa bano bagundi bano abaki. Kale abasawo ab'ekinnansi aba tradition batera nnyo okusaddaaka. Okusaddaaka baba bagula time ya muntu, okusaddaaka omwana, okusaddaaka baba bagula time ye. Kinyongero kinfundize. Wali mukugu? No, ani nkunyonyodde abakitegedde. Oli bw'asaddaaka waba badde agenda fiira ku myaka 5. Basaddaaka omwana ayinza obutafiira ku myaka nga kyasaddaakidde kyonna. Time gyaguze yonna ey'omuntu oyo. Era nze nkivumirira. Sikiriza mu kusaddaaka na kuyiwa musaayi. Era ewange tekikola n'abangoberera bakimanyi. Oli mukulu waliwo abagoberera. Oli waawa ate kale n'alizze wano.
dani mukama wo tamanyi nti nina abangoberera omuntu ali wano can you imagine badde ngambo can you imagine kiyonga lwa bajja ne basinza nze siri wa church esabolyo ne bajja ne basinza kye badde ngamba sigamba yes waliwo nina essabo eryange nagambe nina essabo wensabira olina b'osumbira musaba omu nze siri musumba nze ndi muwabuzi olina b'owabula musaba nolwani wano kiki ekindese wano kituufu kiki ekindese wano wabula kati ate asava wewe waŋŋambidde nti abantu abasukumya radio ne wizo emyoyo gire gyaba Illuminati emyoyo gyabwe egyali emirondemu bwe balaba nga radio yagala kumenya mukago wakati we ne wizo ne bagamba nti nedda abantu abalya mmere mwe mwapikanga radio you can make it, you can stand alone, whatever biki ebyo you know olwokuba nti abantu bali batakyanga okubeera togetherness ndowooza yatuuka ekiseera nga bano abantu tebamanya nti bano abantu baali eliminated babiri kati banaleka okuba nga omu bamusukulumya kuki kumulala ne banaleka okuba nga balina ne camps ng'ono camp ya wizo eno camp ya moze newankubadde babeera waki wamu you know what I'm saying so after all aba balya mmere abatamanya abantu nagamba nti bw'obeera nga oli eliminated naye nga abakulinaanye tebamanyi kikyoli behind you bakuleetera okufuula ekiralo ne bakudampinga oba ne bakutta so ekyatisa radio bali abamulonda radio tebamutta busi radio time yali eweddeko waŋŋambire nti baali baagala ekintu kya radio ne wizo kisigale nga kigenda mu maaso paka kati era tekizikiranga ne wizo olwaleero bwaluyimba zafulumya ayongerako radiant wizo so wadde nga babalonda lwe lumu ne tayimu zaabwe zaali zirina okwawukana tayimu zaabwe tezaayawukana anti buli omu alina eyiye nakunyonyodde tewakitegedde buli omu alina tayimu ye bw'ogenda bw'oba bakuwa obukulembeze oba obuvunaanyizibwa ng'oli musukkulumu buli omu bakuwa obusukkulumu mu ekyo buweereza bw'ogenda okubaamu ebbanga lyabo era ffe ebiseera ebisinga tufuna ne holidays nojja noŋŋamba njakona negamba nkyampumudde mbampumuzaamu sikola kati bakutadde that's why no ebbanga lyembadde gobadde ondabawa wakyaliawoko omulundi gumu muvana emyaka emeka nga 14 tudde wano era wetuli munsi okwetolodde ensi yonna abantu bano abali illuminated waliwo ekisaayi bakuŋŋaanira tukuŋŋaanira mu bubaka tewali tempo tukuŋŋaanira mu bubaka tulina tempo za myoyo ziri myoyo za myoyo ffe tutulabulwamu wetwagala notula n'abantu bonna bana tukuŋŋaana naye nga emibiri gisigadde wano waliwo tuddekoko ne radio ne wizo abasibe basinga nti byakulembedde twogera ku muno mu Uganda mulimu abasinga bangi lwakuba nti ffe tetwewa bitiibwa ffe buli omu kiyajja okuweereza kyaba bwe bukugu radio ne wizo bali bajja kuweereza ki omwoyo gwe baweereza temugumanyi nga nolwaleero yemmere ekyemisana ekyeggulu kwosula abo bajja kuweereza myoyo wegiwummulira kiwummulo ogwemwe baguyita bakya kwanza agutumya ekiwummulo nedda bajja kuweereza kwegyo emyoyo egyetaaga okuwummula okukakkanya n'okuwabula baali bazze kusomesa baali basomesa kati gwe wajja kuweereza nze ndi recruiter ekyo nkirowooza waliwo nemessage awo zenasomye ng'oli akulabiddewo oyo zemulabye bamutuma kuyingiza abantu mu Illuminati nasiyingiza kitegeeza ki nyamba kwabo abali
already abali nembayambako wawo omanyi nga bwolaba nti mu buweereza bonna buli omu bamwenako professional gy'abaamu. Kati professional yange yeyo nagamba eriwo okukola ki kuwabula nyingiza nempabula gwe gwensanze nkuwabula naawe ayingidde sikugamba nti nze nina okuyingiza omwoyo gwe bagulonda era gwenyine weesabira nti oyagala bana abantu abagamba twagala tutwale mu Illuminati teri kkubo gwe wetwalayo wekka n'omwoyo teri kkubo era tetusasulanga ssente nti nkuyingize nze si bwe tetuyingiza especially means ino babeera open nze ndi kuluta naye siyingiza ndiwo kuyamba oyo yayingira tosobola kusportinga kaana ntisobola kusportinga mwana kubanga kuba kutunda mwoyo ogambye abantu wano okumiitinga omubiri gusigala wano omwoyo ne gimiitinga bamiitinga mu budde ki bonna bwonjagalidde ne wano nsobola okukuleka wano neŋŋende ani gwe yaliwo miitinzeeko bonna oba meeting bonna ejo ne wizo abalamu oliriza bonna abalamu you get my point nze meeting abalamu to meeting abafu waliwo aba meeting abafu nga yerevoyo nga yakumiisinga bala bafu nagambadde nani ng'azuukusa myoyo egyo giba gyebase n'ayogera najyo ne bagitunda wano kiki kyotegeeza Lwasama wallahi olina jjayo omwoyo ogw'omuntu omufu baguyita bagiyita n'aguyita n'agutunza omuntu ne gumwambala ne gukolera mu kiki kyotegeeza for real ate kati kiki wazze wayagala kumanya oba nakuyiga kyengeza kunyonyola kakati katugeze waliwo abantu b'empulya abagamba nti oli yagenda bamusanze ku ntaana y'omuntu ng'asaba maanyi kyabagezaako kukola nze sibimanyi ebyo anti nze gambe siri weeyo saidi gyonyumyako gwe si yeyo yange eyaffe togimanyi eyaffe si bweto nkunyonyodde nti waliwo malayika ezikola ekyo ezituula ku bantu nga bo kye bakola nze malayika yange ezintuulako tezikola ekyo ekyo zetusobola kinyonyola naye ng'okirinako kayita nkimanyi kyonna naye sinza akyogerera bw'okyogera obaaki lwaki nkyogerera nga waliwo akikwasikanya bakubonereza kati kamboozeemu tudde wano tulimu amazima dereva wa takisi asobola okwogerera abatuleera newankubadde mwenna muvuga motoka ebizibu byanjawulo n'ebirungi byanjawulo okuba kwetuminkiriza olowooza muno mu Uganda mulimu abayimbi bameka abali eliminated 1,000 nga tuweza bayimbi basuka 10 nga bali anti abayimbi gomanyi b'e Kampala neyo yonna waliyo gomanya nti buli district mulimu abayimbi bona abayimbi ngendo Kampala tomumanyi nga eri ewaabwe akuba ngeri ali eliminated era nga totwalayo bammwe nga bona oba ogenda okuba ekivulu sooka mulaba n'okubayo era nga bagamba fe ewaffe bwaba tajja kukola nga bakugamba tojja kuyimba waabwe ngwera toyimba naye nga ate gwosinga era bakuwaana n'okuwaana eno nti gwe mwali muzinamba meka ezo nazemwogera ngoli wali babaamu wakyalo oyo nedda nti naffe tutandikira eyo ogenda olinyisibwa bulinyisibwa gyokoma okuweereza abo n'obuweereza abo gye bwekoma okugaziwa kiringa ngabo ganingana kamugereze like Jesus yaweereza obuweereza bwe si wano kayagenda nga agaziwa paka byamanyi bw'ensi yonna like Muhammad yaweereza paka byamanyi bw'ensi yonna so naffe tuweereza paka bwoso kisinziira kyokoze ekyo obuweereza bwe bukola ki bwe bukoma waliwo abawummula nga tasuse kyalo obuweereza bwo amaanyi g'otadde much effort gy'oteekamu balimanyi bebakuwa effort eyo nedda effort bagikuwa naye naawe weewa nga buga nti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde okuwadde wano era olwoyo ogikoze otya inspiring zani kuba the more you inspiring people the more you recruiting
tegeza abasumba abayimbi nabani aba bonna buli muntu buli sector ngamba abasumba n'abayimbi baga mu sector yemu ya kusomesa kubo ngambi mbasumba je bali anti labayo buli omu asomesa bibye okitegedde ti buli omu asomesa biki bibye bati nkubuuza ate kigambisa nti olwokuba nti nsobola okwogera nanke nyini ali wano nsobola okutandika okubuulira enjiri ya Yesu. Even me I'm right here nsobola okutandika okubuulira enjiri yaki n'okuwonya. Sokole byamagero. I swear living God kuba mbikola era mbikoze. Naye tekitegeeza nti nno nti Bible yenkozeseza ebyamagero. No, ebyamagero babiteeka ku muntu. Omwoyo yatuula ku muntu, omwoyo yatuula ku ggolwa leero n'osoma Bible eyo n'owonya omuntu. Naawe wennyini oyina Bible wo olwala wali owonye ng'ogisoma n'owona. Naye ate n'ogenda wa pastor n'akukwatako n'owona. Like me nsobola okukwatako okwadvisinga n'owona. Amanya ag'obutonzi gaba ku muntu. So si mu bitabo era mbaddamu olwaliro ebitabo bigayidinga bugayidinzi naye tebiina bisobola kugaana maanyi ga butonzi kola. Waliwo abantu abagamba nti namusomedde Qur'ani ne musomeramu olunyiriri. Ye yalina amaanyi naye ayita mu Qur'ani okwaccessinga amaanyi ge. Omwana Katonda aliyo Client Beauty World. Waliwo omuntu ayita mu Yesu okwaccessinga amaanyi ge. Client Beauty World bakafulu mu kutabula ebizigo gwayina olususu nga lwakutabukako. Olwaleero senga obadde ogamba nti obulango ojja bukuba later wasoose okukola intro ya dakiika 3 then nga tongamba bulango. Ojja bitemamu ebyo swaza. Because si kye naade nzigiridde wadde ompita si kiwadde ompitidde. No settingira bibuuzo bwadde onkubira wadde oŋŋambye wadde kati mba saagala genda ate mu details ezo. Mwoyo yatulungamya akkiririza mwoyo anti era bwendi ne bwe kubanga kati kiddemu kubuuze kiddemu okyogere just nkubuuza bubuuza nti gwe toyesiga mwoyo gwo mwoyo wange mukolageko nkuziba amaaso. Aga Katonda oba yalakakasa ogambe bafaani bo nga wayise ennaku olwaleero n'olw'ekyo bagambe sikyalaba kubanga kale ng'ojjudde ebinyinyi mwoyo yakuleese wano abo oba yalamugezesa nkugerezeeko gwe abalabi bo ekitiibwa mwoyo mbadde njala kulagirako muwe ekitiibwa kakati nze nzikiriza nti mwoyo wo nange asobola okunnyambala nampe. Yes ani nkugambye lwa nsonga akuwadde ekibuuzo ekyo naye ngenda musaba nti abantu bano engeri gye naakabayingiramu saagala beeyambulira nnyo. Nedda abantu naakabayingiramu abantu bonna akabayingiramu unless bw'oŋŋamba mbyogere ebyo omulundi gumu togenda kuddamu kunkyaza. Let us go step by step kubanga kye nakuyitidde ekyakuta omubabiro twakinyonyeredde mu dakiika ezi noonya ebirala anti ekyo leero sijja kiddamu. I'm not ready for that today. Dictator addamu byayagala. Mbadde manyi nti naawe abuuza ndi wadde mba okugaana oba okukkiriza ekyo nno kiri mu constitution ya ggwanga lino oba tonkoze bugaana then gambe ekyo ledda I'm not ready for today. Ekyakuyisiza ano mu seconds 2 nekiggwerawo sorry kati sho tugigale sorry satege yawadde time ya Wizone Radio lwaki mbonna abali ebimeteri ababiri lwaki radio yasooka okufa nanki kunnyonnyola time yawadde ewedde nekituka amanya andi nankugamba leero sijja kunnyonnyola ku mukaaga ojja onoonyayo noonogyeva kuba nnene wallahi nnene bwe nnatandika okunnyonnyola ku mukaaga nebyeri nebyekola kijja tutwalira omwaka mulamba nga buli naku nkyaza ku shoyo.
unless ng'ogamba ab'omukutu guno ogwa M1R MR live gugenda kudda mu mikono gyange nodda nga tolina interview gyokola ndi nga bulina kunina obba waayo akapya sebo mwenda muwanvu mukaaga kale tubuli ensibuko yaayo erina gye yava eva mu basukkulumu oyo alina sense ey'omukaaga yayiteekeddwa okuba ne mukaaga ani yagivumbula sense y'omukaaga bavumbula olowooza waluusi omuntu akola research ku bintu ebyo n'agamba okusinzira ku kyendabye gozaba obusezi bavumbula buvumbule waliwo yalaba omusezi eyasooka nedda olwo ate ye yali abukola ng'abumanyi nti ye musezi namwe muleke kubeera nga bana abazungu abajja ne baga nti bavumbula Nairo wacha mambo zaako Victoria wacha mambo zaako tubeera bali nyanyo tubeere real fem eliminated tuba tuli real okay Jeza lwasoma osoyogera mu kyaki n'osaba bulungi ne muzikiti n'ensaala ne musabo n'ennyingira waliwo obulombolombo bwa kyaki bw'otuukiriza bw'otakola anti kati kyaki ng'okusembera siri mubatizi naye ekiweebwayo nkikola ki nkituukiriza toyenda kituukiriza obwenzi kyeki tobba obwenzi kyeki nedda Katonda yali badde atuwa abatono nga buli omu amuwa wuwo omwo yatuwa valayati kana teyatulagirako sizamu Illuminati mukkiriza nti omuntu abaana abakazi bayagala n'omukazi abaana abasajja bayagala azironga afunyidewo emirembe nga mukama we wamugambye abeere ffe tuli wano ku nsi kuweereza bakama baffe mukama we agamba nti oyo omukazi mulekewo I can leave you Illuminati omukazi akiza okuba n'abasajja be kisinzira kikyayagala okusinzira ku mwoyo gwe Illuminati omusajja akiza okuba n'abakazi be si Illuminati yekka n'omuntu omulala yenna so bino ebyomukyalo omwami omu tebiriiyo ebyo bya mbitabo si bya Katonda talina we yawandiika poza Illuminati tekkiriza mu bitabo tubina Bible ya Illuminati atya temuna biwandiiko bimukiririza obulamu bwa Katonda tetabukola nga konti waliwo gwe yabuulyako ng'abupulaninga anti atulabikira anti atasobola nange yali andabikidde naye tasobola kuŋŋamba bwe natandika okutonda omuntu nti nakeera kumanya n'endowooza bwenne nti no anti ayinza okulabika omanyi lwasama edda nga nkyali mu ggeto natulangaawo nga tuli mu kwaka nempulira ekintu ekiŋŋamba muli nti labongo awovaawo n'ositukira n'ogenda bwe walemerangawo ng'era bajje ne babanywa naluka ekiseera nga abamu baŋŋamba mu nti oli mulogo nakanina ekitali kitufu wanavangawo bajja ne babakwata ne batwala andi olwaleero kyo tonnategeera nti ofunye n'omukisa otudde nange olwaleero atonepankirako nnyo nono sikwepanka olw'okuba nti oli musukkulumu osobodde okuba nga oli naani omusukkulumu kakati gwoza lwaki sibawa interview do you think come on ekyo nawe kyayagala tudiscussingeko olwaleero the day olunaku lwa meeting anagamba nti kijja kutwalira ebbanga ddene okukola kyoyagala kuba wooli si woolina okukola ki twali tugenda na isingiro twali mu super custom egimabega olwaleero wooli okuteribbiya lyo nalisinywa mwenge gwali mwenge lwakola nikutecopa nonze nywa nnyo juice nje sinywa mwenge sinywa kitamiiza kyonna no nsinywa kitamiiza kyonna nababuulira okuva ku olwo buli omu nabayamba kubanga nkula mazima metaniki kye nayogera ku olwo kyabakomyewo mwena ne museparatinga ebigambo byange byabayamba okuseparatinga because buli omu namuggula nembalaga nti wemupakinze si pakingi yammwe ate wayitameka nga tebalese mamiyo omukyala yatwawula ate wayitameka nga tebalese mamiyo omukyala yatwawula anti nga tebalese mamiyo yabalekawo yatwawula mamiyo yabalekawo yatwawula ndayira nga sitya gwe ntya Katonda mamiyo ye yabaawula
tulaze kwogera kwebyo leero no ngezako kulaga kale bakama banga abalaba omukutu gwa mechanic bamingi bwenjogedde ebyo bimunyiiza katwogere ku byabala byayagala katwawula situufu mamiyo totya gwe ntya katonda mu 19 ne bwendeta manager gundi Eddie ne bwe naleeta gwe ne bwe naleeta oli omwana omukyotala yali ani omuyimbi Shimudropa ne bwe ndeta kiri ekinene kyekyali kyani kibaptisti ne mwende yani gwendekayo gwendeseeyawo ate Kampala bannange naye nga si atwawula nze simanyize sikiririzaamu nze nange nali mpeereza mu bwo buweereza nga buweddeko kale bwe bubanga obuweereza bwali buweddeko oyo yaviirako obuweereza bwammwe okukomaawo time yatuuka etya no amanyi mu bulamu bw'ensi eno ekibalemeseza okuba nga musukka mwalikomi mulema okusukka we muli lwansonga nti musirikire ebintu bimwali badde mutta ne mwetereeza ne mukifuula empalana kimanyi ekyo kyoyogedde kipya ku nze kale tukireke wala kiyinza okuba si kipya naye ku nze tukireke sisubira nti omuntu asobola okunjawula n'omuntu tukireke time yange kati badanyumiza ebya time Dani wuyo naye wano tuberedde nga tuli ku mpewo Dani naye okyogedde ne Dani awulira okyogedde ne Katisa kyo awulira why you mbuki who are you what are you who do you think who you are nja kuziba amaaso atojja kuntiisa obozi banziba obozi banziba kiwedde ate basobasa kummanyiira ate bakuŋŋambye balina abamanyi bajja kuga nti owedde nga bwe wazibaani byemakoze tebabimanyi akasenteko wano nga tewabazibaani yanze teri asobola kunzina saka basangwiziza wano notuli neeno wabanja noyagala bakwata amatayi ku myalo nedda ate nalimba tutte kuyimba wamana twalaba nokuyimba baziba maaso kasente wakajjayo nga bwe wakatuuka plan tebakatuwa mama nyini twatuuka leeti ekiza sente bakatulyako ebisente twazijjayo nemutugala temufunye sente zijjayo neno ogamba neno gye twagenda sente twazijjayo tomanyi nti gundi yadduka ne sente maka tomanyi nti maka yadduka ne sente tulu eno ojogera nti maka yadduka ne sente nalinya baasi yasooka ekiro tugenda okuva ku kivulu jukira ne twali ku polisi nga babuuza maka aluwa jukira twagenda ne ku polisi maka aluwa nga maka adduse ne sente ate nga seffe tudduse ne sente ate mwatugamba ffe abayimba temwafuna kasente ze mwatuba lwasama ate mwali muze kutuyimbira sente nedda munnayuganda atulaba bano bajja ne gurupu yaabwe nga baze kuyimbira nze muzeeyi waabwe ne mbatwala tuwa ya nnaku 3 ne tudda wanziwo omusalaba waliwo amaanyi ago agatuwonya kusooka olyo wasaba mwatubba nga tetwakubba njo kyayebwokya kusentezaffe olina osiima n'okusiima okutwala tuwa 3 nemutuza mulala tuwa nnaku 6 nemutuza nnaku 6 nemutwala wadde ne sente wadde n'emu ate wali ogenze kufuna sente 15 wali ogenze kufuna sente naye ngenze kufuna ki did you omuntu akolerera ki wali ogenze kukola kuweereza omuntu aweerereza ate wali ogenze kuweereza nosubireyo okusasulwa are you stupid come on ate beeruminati baagala akasente of course eruminati n'akasente bw'otaliko kwogerako ng'ayogera oluzungu are you stupid come on bansonga nti bakama babe baŋŋamba nti labonga yagenda okuwa kitwala mu linnya lya Yesu bakirabye nti nsobola olwaleero kuguna omukutu gwo ngenda kuvaako wano nnako biliyoni because bantu bangi abagenda okuneeyunira lwakuba sigaba namba nze you have to look for me nze abantu abazze wange sibagabira namba kakaga namuwadde namba yolikiro oyo kakaga ye namba yange era yampeereza message twayogedde edda
nena amaze muwoninga nenda talina byo akumuwoninga ogera ati nzaji kuwadde omusajja ayagala gaba namba sigaba namba yange because nze nkolera mwoyo nze abantu abalina ebizibu wange bajja bokka nga bagambye nti gugu batusindiseeko era nsigaba namba naye era nkola n'abakimanya bali ku social media kuno bakimanyi nti nkola ekiro akasente musati yatubbeseza maka yagenda nako maka yalina sente yagenda yalinnya baasi era twamusanga Kampala kwe kukaya naffe nga tukayana nnyo nga mwe temukaya namutugumya ali lwaki naalibadde nkaya nange oledde manya alina sente byansi tubireke kumbe mulinnye baasi no facilitation yonna saagikola maka yagenda nakasente nakusuzanga mu hoteli zi first class nalaba maka kunsanyukira amawulira omusajja namusuzanga mu first class hotel bwetugenda netukampinga netutwala omwaliro mulamba awo netuvaawo netugenda ewala twatwala bu cottage nga buli omu alina ka cottage ke nemuwa amasanyu g'abakyala nemuwa ebyokulya n'ebyokunywa mwabali bagenda okundwaza sirimu nedda sirimu watonda tuyimba mutusasula nedda sirimu wa Katonda naze nawo nanga sibagala nkuddamu olwaleero sirimu wa Katonda gwaba mwana wa Katonda gwaga nti gujja mufuna n'owoba okoze otya wakiri oba ositudde omuntu amulina n'akukola ng'olina ebbwa n'amufufunisa Mukama yamponya ensi eyo Mukama tannakuwonya sirimu kuba okyatambulira yamponya ensi eyo ensi bwe tukola ekiro ne batugabula abakyala tukoze kudda na mugaati waka batugabudde bakyala kuba n'ebiseera twalina buvunaanyizibwa bwazo maka yalaga gyali ategeka bivulu era bamuyita company bagiyita Mac Connections and what bwetu maka wamaanyi musebe akuba eyaluwalira ggulu ateekayo ebivulu alina ne musebutembo omwawe ne King Michael alina abayimbi bangi nnyo abatwala eyo and I wish you the best Mark wherever you are keep on sibule tukomewa mvudde mu mbeera sente mwaka gumana Katonda ali eyo Planet Beauty World alina olususu olukutaga akasente mwaka alina olususu olukutagaddeko oyagala kweruka kuddugalamu kokogga Planet Beauty World bakoneko enamba z'essimu ziri awo kale omuntu twakayana nga batuwe sente zaffe tukoze ekanyonyola omwana wa Katonda yenno akubba abawakulusegera awo Katonda yenna muwuliriza olwaleero njagala oyamba omwana wa Katonda awuliriza si buli buweereza bw'obaako ntujja kusasulwa Jesus Christ olwaleero teyasasulwa wadde 10 n'eki abalya mu buweereza bwe balala Muhammad uliriza listen kamalenti Muhammad sallallahu wasallama wallahi yakolera obusiramu n'abuteekawo si yabulyamu kulwa tunanensi yange mweraba